Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emikolo gy'ameefuga ag'eggwanga ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu, Hajji Yunus Kakanda alambuludde enteekateeka z'emikolo gino we gituuse. Ebijaguzo byakubeera kitgum ku kisaawe ekya District Farm Institute. Gulawano ekisingako okuba ekikulu nti kitgum enguudo zaayo ez'emu municipality zonna baazikuba koolaasi. Gavumenti yazikuba koolaasi zonna za koolaasi. Naye yazimbiyo akatale akanene nnyo market. Ako tulowooza nti omukulembeze w'eggwanga wanajja ku lunaku olwo lwennyini kajja okusooka okutuukira akaggulewo. Alambuludde ebinaagobererwa ku lunaku luno ng'abantu ba bulijjo tebagenda kukkirizibwa ku pareedi era nti yakubeerako babyakwerinda bokka. Kubanga World Health Organization ne Ministry of Health tetugambanga nti COVID yakola ki yaggwaayo, n'olwekyo pareedi twagala nga ya UPDF, ya Uganda Police, ya Uganda Prisons n'ekitongole ekikola ku nsolo z'omu nsiko. Agamba n'ebyokulwanyisa okuli ennyonyi ez'ebongera mu bbanga si byakwolesebwa nga bwe guze kuba nga ba science ne tekinologiya be bokka bagenda okulaga bye bakola. Kuutidde bannansi okujjumbira omukolo guno ogw'okubeerawo ku bbalaza ya wiiki ejja nga mwenda awatali kwekutulamu beebaze gavumenti olw'emirembe. Tetusobola Uganda bayita twabayise ebibiina byonna kasaba nga bakiregisteringa Uganda ya gundi eno Electoral Commission nga kiregisteringa ng'ekibiina ekivuganya gavumenti tubayita. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.